Okay. Thank you so much, guys, for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Channel koli bajita Maurice Jordan's K Media ate omweleza obamita Maurice Jordan's Kawesa. Mbaniriza nnyo mwebanyume bali ddala okubeera nga temuli ku channel eno. Buli lwondaba manya nti waliwo amawulire amapya oba olyawo ekiva mu Aromatic Entertainment. Yes. Nenga sinagenda mu ekyo njagala okusooka okubeebaza guys mu banyuma bali ddala era n'okutumirako ku bakyali bange abali Poland, Amsterdam, Australia, ate mwe ba house managers mwe mbatumiramukko akensuso okuba mwana mu kikuba malembe. USA mugamba mutya, London Constantine muli bulungi. London mama Mahade, Mahade mundabire nnyo, Mahade Kimera mundabire nnyo. Mugambe nti no Uganda waliyo abamwagala. Thank you so much okubeera nga ate nabikwoli. Mwe bali ddala omukyala Agnes Mary nkutumiddeko nnyo oli USA, nkutumiddeko nnyo bali ddala mukyala omukulu Prince Chimbugwe nawe nkutumiddeko nnyo bro. Kyekiro kakati mukuliko eyo abavudde ku Sunday abagenzeeyoko. First of all njagala okusooka okubaleetera amawulire nga sinabaleetera amawulire, njagala okusooka okubagamba nti tumiddwa mbagambe nti movies za Aromatic Entertainment ezisinga, for example tujja kutandikira ku Syndicate bwe yaggwa mwagamba nti no nedda tawedde mutuweeyo episode endala. Tujja ku VIP mugamba nedda VIP tawedde mutuweeyo season endala. Awo ne tujja ku Neighbor ne muwakana which is great, which is good, which is okay, and we appreciate because you know ekintu bwe kiba nga tekinyuma ekyamazima buli muntu aba ali awo ng'agamba ye kiggwaddi, naye bwe kiba nga kinyuma ekyamazima buli omu aba agamba batwongere tetuva ku Damage ne tujjaawo firimu ne zijjaawo firimu zonna ezaddako mujja muzisaba next part VIP ne mujja muzisaba part Neighbor ne mujja muzisaba part Neighbor season 2 naye ne tumukola n'abeera nga naye tumukoze mu ngeri eyo. Ate ne tuva ku Neighbor season 2 ne musaba 3 ne mugibanja nga mugibanja lwampaka Neighbor season 3 nga mugyagala. Ekyo no kiba kiraga nti ebintu bye tukola birungi and you guys you appreciate, you support us. So mukuba nti mutuwagira, we appreciate your work, we appreciate your effort. Thank you so much. Kakati ne tujja ku Pressure Kabona Mawanga. Omanyi waliwo mimbi yayimba yazija ku Stamina yatabuka Stamina Kabona Mawanga ne Pressure abadde Kabona Mawanga. Obubaka buno bugenda eri mwenna bawagizi ba Aromatic Entertainment. Tubeebaza mwebali nnyo mwebali ddala era nga tubagamba nti firimu eza Aromatic Entertainment bw'olabako The End nga episode esembyeyo bataddeko The End, amazima firimu eyo baba bagijjeeko engalo. Waba tewaliyo paati ndala, paati ziba ziweddeyo, ziba zeezo, ziba ziweddeyo kasita olabako The End ziba ziweddeyo. So mu bufunze Pressure yawedde
Pressure yawedde. Kati tuli ku kijja kuggwa. The second edition or the second experience. Pressure omanyi director bw'aba awandiika oba ba writers ba film bwe baba bawandiika yagiwandiika n'agiwandiika okuva weetandikidde paka gye ggweredde. Ekyo kye bayita climax. Nti climax ebiseera ebisinga bwetyo bweba. Climax eggwera mu mbeera eyo. Oluusi ya bunkenke nga gwe oyagala kumanya ki ekyaddako naye nga awo. Ekirala ebiseera ebisinga ntera nnyo okulaba comments kuba comments zibadde nnyingi nnyo mu inbox yange eya WhatsApp kuba jjukira nze nina business number. Enamba ya business eri ku social media everywhere, so it is easy to access me through my number kuba gye nkozesa ku ngatto ku Morris Fashions gye nkozesa. Naye messages zibadde nnyingi. Morris episode eddako, Morris pressure episode eddako, Morris damage. Mulimu firimu ezimu nga zo sijja kukugamba nti oba ziwedde oba teziwedde nga kijja kuva eri naye pressure ye nakakasiddwa nti ye yawedde. Era tetulina episode yonna ndala eya pressure yo yawedde. Tuli kujja kuggwa kuba oyo Jose katambuza oluga naye wamizi. So pressure bwatyo bwe yawedde. Gwabadde anoonya episode endala nga buli kanaku onyigamu kuba ziri episode 145 nga buli naku onyigamu episode 146 nga tebakuleetera episode 146 episode bambi lekeraawo totoddamu kusaakinga episode ya 146 kuba teriiyo. Yawedde for good. Kinyinza okubagamba. Then ekirala kinyinza okubagamba kye tuyinza okwogerako kiri ku bannyinaffe oba ku baganda baffe abawulira naye nga tebawulira. Abalaba bye tugulanga ku social media naye nga beefuula abatabiwulira naye nga baba babiwulira. Guys, ntuzze tubagamba enfunda nnyingi nti kino tetukikola kubanga tetubaagala. Tetukikola kubanga tulina kye twagala okuyisaawo. Nedda. Tukola for the good of you. For the good of you. Guys, mulekeraawo okupostinga waaka wa Aromatic Entertainment ku TikTok. Ebifaananyi bangambye bagenda bimpeereza mbibalage wano eby'abantu abo abalemeddeko. Abawuliriza ne mukikola ne mulekeraawo tubeebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye mmwe abalemeddeko tetumanyi lwaki mulemeddeko. Tetumanyi kigendererwa kyammwe. Kuba tubabuulidde ebbanga ddene naye mugaanye okuwuliriza. Tetumanyi lwaki mugaanye okuwuliriza. Bambi temugaana kuwuliriza, bambi tubeegayiridde muwulirize. Bambi muwulirize temugaana. Mutuwulirize bye tubagamba era mukole ebyo. Tubeegayiridde bannange. Kubanga ate twabagamba nti nno bw'oba postinze waaka wa Aromatic kale waliwo bwe tuyita bupromo. Bupromo bwe buno nga leero episode eya pressure 112 egenda kulaga leero ku ssaawa 3. Kati ku ssaawa 6 ez'emisana ne bataka promo
nga balaga ku ebyo ebimu ebigenda okubeera mu episode eya 1012 akoliwa Dembo kateekayo kubanga oba olanga firimu yaffe oba olanga ki ekigenda okuddako oba olanga kiki ekiddako okitegedde naye ate episode yo nabwe ogikwata n'ogiteekayo oba otukoze bubi ekyamazima oba otukoze bubi nti ebintu bino tubikola bibeere ku channel yaffe oba ku channel zaffe eza Aromatic Entertainment okuli kijja okuli Trust Films kuliko Trust Films kuliko LM Movies kuliko Stasha Movies zezo channel za Aromatic kwa tusuubira okuba nga waako oyo atambulira era njagala mwegendereze nnyo ndowooza kikizibu nnyo okulaba omuzannyi wa Aromatic nga ataddeyo asaze nga alina TikTok ye kuba ffenna tulina TikTok accounts tusobola okukwata oyo waaka naffe ne tumuteeka ku TikTok zaffe ne zitambula naye tetumuteekayo kubanga nedda si bwe kirina okuba kirina kubeera nti kikoma wali tekitambula wonna bambi tubeegayiridde tetwagala tubanyiize tetwagala tenammwe mutunyiize tubeegayiridde bambi mulekeraawo ebifaananyi mbirina sibiina naye bagambe bagenda bimpereza nja biteekayo eby'abantu abo abalemeddeko twabagamba kino tetukikola mu mutima mubi naye tukikola kutaasa abo kuba kati abo abantu abo abateekayo waaka wa Aromatic Entertainment baba bayita neenoonyeza byange najja wano ne mbagamba omusajja yali afeera abaana era bwe batyo bwe batandika kati for example Aromatic Entertainment yayimiriza okubeera nga recruiting abantu guno omwaka gwa 2025 n'omwaka gwa 2026 ndowooza I'm not so sure but as if I've had 2 years 2025 ne 2026 tebali recruiting abantu oba bazanyi okujjako nga waliwo ekikyuseemu era tujja kujja tubagambe so bali bannakyegwanyizi bakozesa omukisa ogwo omukisa okujjayo ng'ateekayo abadde ateekayo waaka wa Aromatic Entertainment kati mwonna mwe muba mulowooza nti nno omuntu oyo naye ali part of Aromatic Entertainment kubanga ne mulaba ne waaka gwateekayo wa Aromatic Entertainment so bw'agenda ng'ateekayo n'abamanyiiza nti ye wa Aromatic afuna olunaku olwo n'abagamba okay kati nze kiri bwe kiti muleete ssente bweziti afuna olunaku lumu n'abagamba nti nze muleete $50,000 nkuwandiise mu kibiina kya Aromatic n'okwata ssente zo n'ozimuwa $50,000 tulina gwe twagwako gwe najja ne mbanyumiza gwe twasanga ku kale sijja kwogera kifo we twamusanga tulina gwe twamusanga ng'akuŋŋaanyiza abantu nga 3 ng'ali mu bajjako $1,000 ng'ali mu bajjako $5,000 n'okudda okwewandiisa naye nga bw'amala okubajjako ssente ezo ne weewandiisa talina gy'agenda kukuzannyisa kati bw'atakuzannyisa omwaka n'olaba nga guyiseewo nga Aromatic tekuyise n'omwaka ogwokubiri ne guyitawo nga Aromatic tekuyise n'ogwokusatu ne guyitawo nga Aromatic tekuyise emyaka 3 nga wawaayo eky'etaano kyoba ekyomusanvu kyoba eky'ekkumi kyo kati onyiigira ffe era n'erinnya bw'obeera eyo ogamba Aromatic Entertainment babi banzijjako emitwalo gyange 5 banzijjako emitwalo gyange 10 banzijjako emitwalo gyange 7 tebanzannyisa banziba babbi ng'okyawaffe okategedde ng'okyawaffe oba ng'okyawa Aromatic Entertainment ng'erinnya naye nga b'okyawa tebalina kye bamanyi b'okyawa nga tebalina kye bamanyi so kyetuva twongera okubakubiriza nti bannaaye mubeere so vigilant ku bantu abo ababasaba ssente era n'akusabayo zino ate mu bifo kukusabayo ssente ezo bino bye batandika nabyo so gwe wena ayagala okuyingira mu Aromatic Entertainment gumiikiriza
gwe nayagala okukozesa waka wa Aromatic Entertainment tokozesa yenna kozesa obwo promo it's okay bu promo it's okay tokwata episode nokwata episode namba gwe nokwata episode namba n'ogiteeka ku TikTok yo kakati oli omuntu eyalizeewo n'aginona ku YouTube aba akyaze nga ataja episode agirabe ku YouTube ku platform yo golaba kiba kijja olaba kiba kikola gwe singa abadde bakikola gwe kyali badde kikukolera so bwe kiba gwe tekikukolera bwe kiba nga gwe tekikukolera n'omulala bwe kityo bwe kitamukolera ndowooza mbadde very clear guys mwebale nnyo mwebale ddala naye ng'era ekirala akyempisaawo kyennyongera kyenjagala okubategeeza ko waliwo ekipya ekizza kibatu banaffe aba Aromatic Entertainment ate bakoze collaboration endala kati nno we are lucky and we are blessed and we thank God for that we are lucky tukola collaborations kati ez'enjawulo twamaze okuzannya ne bakayimbira Dramasters ate ne Ebonies bwetyo negamba naffe tukole collabo tugamba lwaki nedda so Ebonies ne Aromatic Entertainment bakoze collabo nakuzomeza 24 25 na 26 tugenda kubeera ku theatre La Bonita omwezi ogw'ekumi 24 25 26 omwezi ogw'ekumi tugenda kubeera ku theatre La Bonita nga tukuzannyira kibatu buli wamu kibatu abantu bategeera ebibatu Morris Jordan Kawesa straight out of Aromatic Entertainment guys that was the message genjagala okuyisaawo naye ngera sagala weerabire nti Morris Jordan Kawesa akola airport pickup oli eyo oli house manager oli London oli wonna woli nenga oli mutuuze wa Uganda oba oyagala kukomawo Uganda oba olina gw'omanyi ali e Bulaaya ng'akomawo Uganda naye ng'omanyi date ye muwe namba yange ya 0763855400 enamba ye eri awo wansi mbadde nsaba ogimumpera omugambi Morris ajja kukuvuga bulungi akutuuse naawe ali eyo nga Morris gw'oyagala akuvuge akukomyewo ewaka enamba yeeyo gy'oba obeerako gwe just mpereza airtekiti nti nkoma ennaku z'omwezi bweziti ku lunaku bwe ruti saawa bweziti zintuuka ku kisaawe kasita mpereza airtekiti yo buli kimu mbeera nkiraba wano nga tukola booking nga nkunona kusenga nkuvuga nze nkwevugira kennyini kuva ku kisaawe paka waka ate reception eba nnungi nnyo ng'otuuse ku kisaawe obanga ano neddwa Katonda tukwaniriza mu bitiibwa eby'enjawulo naawe n'owulira nga mbutuufu okomyewo eka ne bwe oyagala nti nno ne maamawo oba nno ne taatawo oba nno ne muganda oba nno ne mukyalawo tukwanirize babiri tukikola kyoyagala kitukukolera namba y'essimu yeeyo gy'oba inboxingamu ija kunona ku kisaawe Bagola Beauty Empire yali ku Lususu Bagola basange bali Mengo okumpi n'akatale basange Bagola Beauty Empire nawe gendayo obeere nga tofuna services ez'enjawulo balina ka weight loss ng'oli munene nnyo oli oyagala kusala size okogemu balina ka weight loss ate era balina ne ka weight gain obanga oli mutono nnyo ng'oyagala kugejjamukko era balina ka weight gain naye bajja kukolako bakola spa bakola buli kimu kirungi so n'olwekyo guys buli kimu kijja kutambula ddala bulungi bamuta Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment engatto temuzeerabira surprise nazo muzimpe nkola surprise yes muzimpe I surprise people oba yaga kusurprise nga mwamiwo mukyalawo girlfriend boyfriend taatawo maamawo jjajjaawo sengaawo mujjawo ne bwe yaga kusurprise nga mujjawo nze ngina ne mu kastompa sente jangu mu inbox tuteese twogere ompe date you recording mangu tuwenga twogera thank you Morris Jordan Kawesa straight out of Aromatic Entertainment we love you so much obubaka obwo babumpa biseewo ate until next time have a lovely night and bye bye